nti abaana ba Messi abaagala okusoma tujja bafunira amasomero era nja basasula school fees. Joshua kyanyumye nnyo okuba nti agenze akyali mu maanyi ge amangi ennyo. Ffenna tumanyi Messi ng'omuntu eyali humorous, musanyufu, anyumira okusanyusa abantu. Yali musajja mukozi ate yali afa nnyo ku baana be. Waliwo batamulabangako nga akaaba oba ng'afunye ebiyengeyenge, enze nakirabako nga tuli ku mulimu twali twogera ku baana baffe. Era ebyamutambuza okugenda mu America ng'anoonya ngeri ki by'ayinza okukulaakulanya obulamu bwe. Abaana be okubawa future ennungi. Decisions eyakola zaali nzibu, naye we bityo byagenze. Naye nga njagala mukimanyi nti yakola decisions eyakola nnyingi, naye nga kyabadde anoonya kuleka legacy eri mu abaana be nga bakulaakulanye, beeyagadde, bafuuse abantu ab'omugaso abamaanyi mu society. N'olwekyo nga mukwano gwange afiiridde mu maanyi, ekirooto kye tekigwanidde kugenda naye. Neeyama ne kampani yange Super FM nti abaana ba Messi abaagala okusoma tujja bafunira amasomero era nja basasula school fees. Mukama w'ekyumula ekirungi. Njagala nange ku lwa famire yange ne baweereza bannaffe mu kanisa eno okutuusa okusasula kwaffe maama olw'okuviibwako mukwano gwo. Abaana baffe tubasaasira olw'okuviibwako taata. Ssebo taata twagala okusaasira olw'okuviibwako omwana wo. I want to put this one right. Obwedda mpulira wano nga muyimirira, some people were saying twagala nnyo bannaffe ab'ekkanisa okubeebaza. Yes, mwebale kutwebaza. Naye kyemmanyi nze as a believer, omuntu okujja okuyimirira mu kkanisa muno ne tuteekawo service okikolerera. Am I right? You must work for it. Okujjako ng'ozze nga waliwo nsonga ndala. But as a believer, you must have worked for it. Omufu ono mbadde simumanyi nnyo. Naye omusumba bwe yaŋŋambye okujja wano, I took it for granted. Sifunye budde kubuuza bimukwatako nnyo, but I think he might have worked for it. Bw'abanga teyakikolerera, then gwali wano, it is time you learn. Am I right? Bw'aba teyakikolerera, yes, he could have come here. Naye bw'abanga teyakikolerera, it is an opportunity for you to learn. Nze tewali lwaki neebazibwa. Omusumba weebale, who would be here? Otherwise it must be me. Naye ate sisobola kubeera wano bw'obanga tewakolerera kintu kino. For this place to look the way it looks, ekifo kino okufaanana bwe kigira ki? Bwe kifaanana, there are some people in the village there abawaddeyo omuwendo. Ne bagamba nti tuteekwa okuba n'ekkanisa efaanana bw'eti.
tuteekwa okuba ne ofiisi efaanana bweti. Tuteekwa okuba n'amayumba abaweereza we bagira ki? They are there in the villages. Bakikoleredde. And they are working for it. Njagala nga maze okukolekitinga ekyo tugende ku bubaka shortly. Nsandise n'ebigambo ebyo abeera mu ki? Era aliyimirira ku nsi enkomerero, era eddiba ly'omubiri gwange bwe lirimala okuzikizibwa bwe lityo. This is my message today. Eri mmwe. Naye mu mubiri gwange ndiraba ani? Katonda. Gwe ndiraba nze mwene n'amaaso gange gali mutunuulira, so si mulala. To begin with, njagala kubategeeza bannange Abakristaayo, nze njogera mu context ya Church of Uganda Anglican. Ensonga etuleesa bannaffe, waliwo ensonga ezituleesa bannaffe mu kanisa muno nga batuuse ku lugendo nga luno. Mumuli bantu bakulu, abakulu babajjukiza bujjukiza. I want to remind you of these reasons. Number one, omusajja ono tumuleese wano nga twagala kwebaza Katonda obulamu bwagize eki? Bwamuwadde. I want to thank him. Simanyi naye bwe ndabye ku kifaananyi alabika nga musajja mukulu. He might have gone 40 or 50 or beyond. Oba nze okuba nga tawezezza. Naye okimanyi nti waliwo abagenda nga ba just 1 week. Kale nno twagala nga Bakristaayo banne tujja wano twebaze Katonda obulamu bwamuwadde. Waliwo ebyo byamukozesezza. Twebaza Katonda ebyo byamukozesezza. Twebaza Katonda olw'ekyo kyayongedde ku family, mu ggwanga lye, waliwo byakoze mu kanisa. So we are here to thank God olw'obulamu bwani ate n'ebyo Katonda byamuwadde. Number 2, tujja wano okunyweza, strengthen. Maama nga taata, omwana agenze, omwami agenze, owooluganda agenze. Mbadde njogerako n'omu ku booluganda b'omugenzi ono ansanze mu vestry. Sijja kumwonge naye abadde awo ng'ayogera ng'omulaba n'amaziga gagira ki? Gatonnya. Stress eyo Katonda, ebigambo ebyo Katonda byabayisaamu. Ng'ekkanisa, nga muweereza munnaffe, nga Mukristaayo munnaffe, twagala tuyimirire wano mu abafamily tubagumye. We are here to strengthen you. Era nja kubaawa verses 2 because of time. Matayo essula 28 olunyiriri lwa 18 mulimu ebigambo ebyo Mukama waffe byagamba nti laba nze ndi wamu nammwe ennaku. It is Jesus promising us. Era ffe ab'ekkanisa tuga nti Mukama waffe bw'asuubiza atuukiriza kyagize eki? Kye yasuubiza. Therefore maama namwandu, abaana, don't lose heart. The Lord is with you. The Bible says, behold, I am with you at all times. Mulowooza mu kiseera nga kino ekyokufiirwa omwami ng'agenze ate Katonda anaavaawo? I think it is the most important time lwajja okubeera nammwe. N'olwekyo keep alert. Keep focused. Keep focused on him. Katonda Yesu agambye temweraliikirira, ndi wamu nammwe ki? Ennaku zonna. Era bw'oba osomye mu bikolwa by'abatume essula y'e11 ye message gyendese mu kitabo ky'abannaffe bano aba executive funeral service. Acts chapter 11 olunyiriri lwa 19 nti Balunabba bwe yali asiibula banne
n'abagamba nti mumalirire mu mitima okwekwata ku Mukama waffe. N'olwekyo ensonga eyo ey'okubiri ng'ekkanisa ya Anglican etuleeta mu kifo kino okubanyweza. Twagala tubanyweze. Don't lose heart. Mumalirire mu mitima okukola ki? Okwekwata ku Mukama waffe. Ali wamu nammwe ennaku zonna. Number 3, lwaki tujja wano? Tujja wano okuteekateeka abantu abalala. As this man goes away, we prepare other people. Kusonga mbere kirungi waliwo wano omusirikale wuno kano oba kano whatever level you are. Nakolako ku mukyaka ne batusomesaako ne mmanyaako bitonotono. Songa mbere. When somebody falls down, gwe omulala yimirirawo. N'olwekyo Anglican Church olw'ensonga ezo 3 n'endala zisogeddeeko olw'obudde tujja wano twebaze Katonda. Tukoze bulungi olw'omutuwa omusajja ono, tukoze bulungi okumuwa emirimu gy'akoze, naye tukimanyi nti emirimu ebiri gye twasigaza ku nsi kuno okulwala naki. So he has done one, he has to do the other one. Naye mmwe abasigadde mugire eki, ndi wamu nammwe ennaku zonna. Njagala kumaliriza n'ebigambo ebyo. Omanyi obuzibu obubannange bwe tufunye mu kkanisa, waliwo ebigambo bye twogera mu kkanisa ne tubimanyiira, and at the end of the day these statements lose the meaning. Omuntu azaalibwa omukazi abeera mulamu akaseera akatono, ekyo ne tuyimba kiyimbe naye nga tetukirowoozezaako. Naye abaategeka ebigambo bino ebyokusaba, newankubadde ekkanisa ezimu zigamba nti ab'ekkanisa ya Anglican twesiba nnyo ku kitabo. No. Statements nga zino ze tujjayo bazireeta mu kiseera kye tulowooza nti kyekyo. Otegeere nti obulamu bw'olimu obulimu akaseera kaki. Naye bwe tubisoma abantu ne babimanyiira. Bwe babimanyiira ne batabirowoozaako nnyo. Naye njagadde mulowooze ku bigambo bino olwaleero. Brother w'omwami ono abadde annyumizaamu ku lugendo lwa munnange ono. Kyentegedde nti terwali lwa bbanga ddene. Atandika nga jokinga, byakujokinga, he goes to bed. Ndowooza tugende mu ddwaliro. Bannaffe balina ambulensi zanguwa mangu sizisinga ez'ewaffe. He goes to the hospital. Bakomawo, he has not made it. Simanyi mpulikika. He has not. Obulamu bwe tulimu bwa kaseera kaki nga tuwerekera omwami ono kitegeere. Leka kugamba nti baabireeta tusome bisome just for the sake of kunyumisa mukolo. Katonda abitegeeza. Tuli mu bulamu naye bulamu bwa kaseera kaki. Yes, Bayibuli egamba nti kutemya kikowe. Temwewuunya omusajja yabadde abapapyesa wano n'atatuuka na kiryagonja. Ne baga nti bw'abadde asala emmanga wano n'ekawukutagize eki tatuuse. Thomas yali Yobu yayogera ebigambo bino nti mmanyi ng'omununuzi wange aba mulamu. Naye kyentegeera nti ekisaba kirituuka, enkomerero ng'etuuse. Njagala tulowooze nnyo ku bigambo bino nga tusibula muganda waffe ono. Birowoozeeko nnyo nti ndiraba Katonda gwe ndiraba nze ki mwene. Nabagambye tujja okunyweza ate n'okuteekateeka bannaffe. Okimanyi nti ogenda kulaba Katonda, like it or not. I want to assure you, you will see him. However busy you are, however important you are. Simwe muva okuyimba wano nti bw'alimpita nange ndigira ki. When he calls, you will answer. Ne bw'oba ng'olina office nga mukwano gwaffe Trump gy'alindiridde
simanyi wanaku mmeka. Very soon he's talking an oath as president of the great nation. Time ya Trump bwerituuka tagenda kutuma. Are you listening? Are you listening? Are we together? When your time comes, however busy you are, togenda. Poloti zino zitundibwa za byapa tuli wano Nsangi ekyalo bakiyita Manja wotera ku Hana International. Poloti we ziri Wakalu ebyapa weebiri ku mmeeza byapa bisatu nga woobiraba waliwo n'ekyapa ekyokuna side wali eri naye nga poloti zonna zeegasse mu kifo kyekimu. Osobola okutwalako emu, osobola okutwala essatu, osobola okutwala ebbiri, kisinziira ssente zo. Bannayuganda nyongera bakubiriza n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu. Kasita oba ng'olina poloti yo nga weeri ate noweesiga abantu abamanyi ekyokukola kugeza nga ffe abaleko construction company okuzimba kuba kugenda kwanguyira. Tulina abakugu bonna, abakubi ba pulaani, abakubi ba structural drawings, electrical, mechanical ebibino ebya welding, painting, era n'ennyumba tugenda gijjako engalo ng'efaanana nga bwe twagikuba mu pulaani. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba.